ngamba ki nawulidde nti olina interaction njogerako naye oli wano ombuzaabuza weenyiza tolina obuliri bwe basemu obuvaamu oyo nyiiza obuliri mbadde ngenda bukalasinga nawe mbadde ngenda bwala kyogambye ekyo kindeesa nakyo era ngenda kukuleka tamwabere ne interaction ondeke sima interview ni sima interview Solomon Kawesi ne Joani Mulungi yendaga ate wiiki wanze nkimanyi tosaako ndischarginga tosobola kundeka yekubawula nonneesibako sebo Solomon Kawesi ne Joani Mulungi bakuyise bagenda kutukyaza interview kati gwe kwambanyi obuliri ngenda bwala nga njagala laba walayi ku Solomon Kawesi ne Joani Mulungi ntwala abaami beautiful town oye kale ngenda genda naawe bagenda tukyaza nze naawe namata kale toza kateesanyuse aba people subscribing ku YouTube ya Solomon ani nkoze Solomon Kawesi oh my god ekyobadde okola kyebayita bate mukwano ekiro waati naawe kati olayi kwayagala tandika fusion nga wano kuyomba bintu ebiwa byogamba kwata ewiriwa bibyo oli kweno video ane beautiful town onoonyereza niba nenyina obudayagono dansi bwe nalenze niko binkwata sajula binkwata ensonyi naye walayi yo music industry wakayimba ako mulungi walayi tosobola butandika oluyimba dolulungi kati mukwano obadde okolaki nona luyimba lwa bannoomu gamba bugambi kkubi omanyi n'abaluyimba owaaye nyinza omba nga simanyi princess omani dadandereya ne gundi ani sikalozi mulabi oluyimba lwa Prince Oma Dadandre ne Young Skills naye oba ennyini beggambi nebanirawo nasitwaipiziwanekimwatu laba watu ogwe naye wanaye wa people mugende mukole challenge mukayimba kukagoyinge variety walayi nambe bagende bakole challenge ne page ya Tanti Nation gitaginga wansani okwemoola wali waŋŋaana